Ekyamazima obujja buluma era obujja bubi nnyo. Musajja gwe wagenda n'owabira Walukagga kubanga yakusinga ensumika. Kati njagala nkulaga embunno obusungu bwe tugenda okuteekako ogenda kinyumirwa. Anti Walukagga mulowooza mumugyeyo. Tetugenda kulonda Sseggona Koosaddaaka enjiibwa lwakiri tujja kawa independent. Kokola otya? Fadhali tukawo wa NRM Kiyimba nga tetukakuwadde. Musajja gwe n'olaga obusungu obw'ekitalo n'olaga obujja kubanga lyomazeeyo mu parliament olw'okuba akaana kakusinga ground n'owulira ng'ofa ku nkola gye weeyisizzaamu Sseggona anti gwe yawaaba ku ground nga toli amazima tojja kugendayo. Ogenda kakasa mbu nno tugenda kuteekako omuliro gw'otalabanga. Walukagga olowooza omuwangudde. Ne bw'anaajulira ne babigoba okkawa Sseggona tujja kawa Kiyimba. Ye olwaleero wenkirabye nokiraba mbu bannaye kirungi nannyo. Bulijjo kye boogera abantu, nze bulijjo saagala abantu beesimbawo ku bwannamunigina ba independent candidates. Naye olwaleero nkirabye. Kaakati Inginiya Magoola bw'oba mwoli anti Nuupu gwe teyakuwa tiketi kati ffenna gwe tugenda okulonda. Era mpita abantu b'e Busiro, abantu b'e Kyengera Nabbingo, abantu b'e Buloba, abantu b'e Namusera, Ssente Makaali nti Mende ewaffe, Namusera, Fadhali tukawa Inginiya Magoola. Naye Sseggona tojja kuddayo. Koosaddaaka enjiibwa byonna by'okola bikole. Tugenda kulagirako bwereere. Oyina obusungu bw'otyo, oyina obujja bwe butyo. Emyaka 2 n'owulira ng'akaana kazze kakuteeseeko omuliro n'owulira ng'ofa. Kale Fadhali okufiirizibwa tuwoze tuteeke mu ttaka tugayiwe wansi bwe tuti naye nga tetukuwadde. Amazima Sseggona okagudde. N'ababadde balinamu akakwagala bongeredde ddala okukyawa. Mb'oli musajja mubi, oli musajja wa mutima mubi, oli musajja olina obujja, oli musajja mubi. Kokola otya? Anti olowooza Walukagga ovaayo nnyo. Nno bw'onoomulemesa n'ekyo genda kugendayo. Fadhali tunaawa Kiyimba. Fadhali tujja kuwoowa independent omulala aliyo naye nga si gwe Sseggona. Saddaaka enjiibwa tojja kulya. Kokola otya?